Mama Kabona, Mama Kazungu, Mama Carolite, Mama Mekako, Mama Sadorini Bukyanga Yepanka ono Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine yamujjira ate ajja kumusobola. His Excellency the Elected President of Uganda leero Anita amongi agenda muwuliramu nti musajja era ajja kumufiiringa kubanga ku kino kyamukoze Anita amongi abali takisuubira nti Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine bino byonna biyinza okuba nga biva mu ye. Manyi bagenda befuula abategeera, bagenda befuula nti be baakamala byonna era bagenda befuula nti be ba buli kimu ne batamanya nti ate waliwo ababasinga okutegeera, waliyo abasinga okulowooleza mu maaso, waliyo abasinga ebintu okubiraba nga ebirina okulabibwa. Anita amongi abadde alowooza nti bw'anaatiisatiisa His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine awamu n'ababaka ba National Platform bagambye nti agenda kuba mu Parliament nti agenda fuuka w'amaanyi naye tumutegeeza ate munnanga ali mu kugwa bugwi. Mama Kabona ali mu kugwa. Mama Kabona agudde baganda bange kyennyinza bagamba nti ye Mama Kabona ebibye biwedde. Mama Kabona agudde takyalina kyagamba kubanga n'abadde amufosinga agenda kumuwummuza ng'ate tebinaba nti obujulizi bino byonna byali mu kukola byali mu kwogera bigenda ku likodi. Ajja kulowooza nti nno akozesa maanyi nti era ye w'amaanyi ateekebwa ekipawa ateekebwa ekibuli alowooze nti waliwo agenda omutya. Twongera okujjukiza Mama Kabona tewali agenda kutya, tewali agenda kutya era wabula tugenda kweyongera bweyongezi maanyi. Ate ne twongera okujjukiza nti bino byonna by'oli mu kukola Mama Kabona bigenda ku likodi. Bw'abanga Museveni yakutuma okola ebintu bino eby'ekisirusiru muteeke bannansi okutya muteeke ku bunkenke tubategeeza nti eby'ekisirusiru byammwe mugenda bituuka ekiseera mubisasulire era bannayuganda baabategedde. Mama Kabona twakutegedde, Mama Kabona twakuguddemu. Anyway, byebyo baganda bange, byebyo mikwano gyange. Mama Kabona afuuse Mama Kabona naye tumugamba nti byonna byalowooza ne byayagala okukola ffe tebitukwatako. Tutunuulidde ekintu kimu, tunudde tutya Uganda yaffe, tutambudde tutya nga tugenda mu maaso era eggwanga lyaffe lifuuse litya ery'enjawulo. Anita amongi ajja lowooza nti ategeera, ajja lowooza nti nno bannayuganda tebasobola bannayuganda be balina esembayo era ajja kulowooza nti ategeera nnyo. Ne twongera omujjukiza amagezi galowooza nti gakozesa amangi bw'ategeera nnyo. Twongera omujjukiza nti tategeera kubanga omuntu ategeera tosobola kulowooza nti no Parliament gwe gifuga oba nti ogamba baana bo ogamba kola kino abaana ne bakola. Omuntu ategeera nsi bw'ati bw'alina okulowooza. So Mama Kabona tukutegeeza nti ebyaffe nga bannayuganda bireke tutambulire wamu era ojja kufuna ku mazzi otuule onyweko. Ako akajanja n'olusuddiiko obikusumbuwa tujja bifunira ekyo bikolera. Tulowooza nti ebintu biraba balabe ntusirika bw'obanga amagezi gagendera mu bizigo era tujja kufuna empiso egazzeemu. Omanya wonajja kukkalayo onaddamu amagezi naye kaakati magezi temuliimu bulungi kubanga okusinzira ebintu by'okola ne by'oyogera ensonga ogimanyi lwaki ababaka bano bava mu Parliament naye olemezzaamu olemeddeko mu baagala mu Parliament obaagaza ki? Obaagaza ki ababaka baffe? Oyagala bbawa butwa? Mataasi Mpuuga Nsamba taata mukama waffe tweyanzizza nnyo. Weebale omulimu gw'okola ffe tusiimye. Weebale kulemerako ate tukusaba oyongere mu maaso n'okulemerako bano tujja bamala akajanja n'olugezigezi olubasumbuwa tujja ddumala era nga tubasuubiza nti buli kimu kye bakola kigenda ku likodi. Anita amongi ajja kulowooza nti munnayuganda yenna ategeerera ye era buli munnayuganda ajja kubeera ng'atambulira mu nkwawa ze naye tumutegeeza bujjakoma okulowooza tugenda tutambulira mu nkwawa ze ate naffe gye tukoma okubeera abanywevu era gye tukoma okubeera abagumu nti tetujja kukkiriza biki byakola. Tugenda tutambula nga tugenda mu maaso era eggwanga lyaffe lijja kufuna obunonozi. Tujja kwegatta tutereeze byonna ebyasoba. Uganda yaffe ennulwe, bannayuganda bannulwe ne buli omu afune ekyenjawulo ky'alina okufuna. Anita amongi bw'oba obadde olowooza nti okusiriwalira ku bannansi kye kigenda okukufuula omulwanyi, kye kigenda okukufuula omunonozi, tukutegeeza nti wasanga balaba bannayuganda bategeera bamanyi kye baagala era kye batunuulidde bakimanyi.
gojja kulowooza nti ogenda kugira mu bigundu bya Museveni, ogire mu kututiisatiisa, ogire mu kutiisatiisa ababaka, olowooze nti ogamba batabani bo, olowooze nti ogamba baana bo, naye tukutegeeza buli kimu kyokola tukiraba ate tukimanyi, ate era nakutuma tumumanyi. Gwe tolowooza nti bannayuganda okusirika bwe bati ne basirika ne beefuula abatabiraba n'abatabiwulira, olowooza tebamanyi akutuma. Omutume wa akutuma tumumanyi, era tusuubira nti akaseera kajja kutuuka bannayuganda bategeere, bannayuganda bamanye Uganda enunulwe. Anita amongi, weewadde obukulu bannange, weewadde obuyinja, weewadde obwami mukyala weewadde obwami, olaze amaanyi, ensi ekutidde, ensi ekankanya. Anita amongi w'amaanyi. Ebigambo oba ani abikugamba ebyo? Yenna abikugamba, akaseera kajja tuuka abikugambulule. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe mwagala okwerijjako yabayitako dda, yagendera ddala mu maaso. Kigenda kuba kizibu omukwata, kigenda kubeebeera kizibu, mugenda lwana nakyo gwe ne mukamaawo, mugenda lwana ne Kyagulanyi Ssentamu, either mukwata oba yo bakwata ku bibiri, either Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mukwata oba yo bakwata. Naye nga bye tulaba bigenda mu maaso, tulaba nga abalimu nga ntunuka mu muzole ya lwa myaka abalimu nga ntunuka, nti kayimba ka mwana mulenzi fresh kid yakayimba kasona Anita amongi ne Yosete Buhabulwa Kyagulanyi Ssentamu Robert bamuzole ya lwa myaka ne abalimu nga ntunuka, kaliro bakawulira. Era pressure Anita amongi gyaliko asula kutebuuke, anti Museveni mumumanyi akozesa, bamukozesa wano najja mu Uganda waffe Jacob Olanyambulamu bw'ensi eno, n'alowooza nti munnange ye agenda kubeera wali nga mulangira nga mumbejja, n'atamanya nti ate Yosete Buhabulwa yakwerondera nakukozesa ensobi bwe ziggwayo, munnange n'akusuula. Olowooza Anita amongi gwe asoose. bangi nnyo bangi babaddewo ne baamala ne bagenda, so teyeeyibaala nnyo nti agenda kuba wanjawulo, era teyeeyibaala nnyo nti abalirwa kwabo be babalira mu first house mu state house bebalira nti beyita first house. Anita amongi maama kizigo oba tekyanoga bulungi oba kirina we kiraalidde, twongera okujjukiza this is Uganda for Ugandans. Ate bannayuganda be balwana okulaba nga bakomyawo eddembe lyabwe eryabagibwako mwami Buhabulwa awamu n'akabinja ke. Mwe mulowooza nti mugenda babeeza mu kutya, mugenda batambulizibwa mu kutiisatiisa, tubategeeza nti muli leeti, mukirowoozezaako leeti. Singa bwe mwali mukyagala, singa mwakitandikako dda, naye kati mugenze okujja nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency yabayitako dda era nga agenze mu maaso. So genda kwaffe mu maaso, bweba nga temukusobola, nga temusobola kukomyawo bantu baffe be tubabanja, mutulage entaana zaabwe bwe bali, tubaziike mu kitiibwa, era tubalage abaana baabwe, tubalage entaana z'abakitaabwe, era tubatwale ku bijja ebituufu bye balina okubeerako. Bw'oba mwabaziika mu state house, tuli lwedde ogimenya, ate era tuli lwedde ogizimba. Anita amongi otumanyidde kakazigo, otumanyidde, naye gy'okoma otumanyira gy'ogenda okukoma okusasulira ebyo by'okoze. Tolowooza nti bannayuganda okusirika kigenda kukufuula ow'enjawulo. Tolowooza nti bw'ona atunda bw'ati mu kamera n'ow'amateeka n'ebiragiro nga bw'oyagala, kigenda kukufuula ow'enjawulo. Twali tulabya banene emirembe engalo. Gwe naawe oli Nnaalongo, kubamu akafaananyi naawe ozadde abalongo bo batuuse emyaka gye bandikufuniddemu, omuntu akuwambye nga tolina ky'omukoze wabula olw'okuvaayo n'olaga sayidi y'omuntu gw'oyagala, naye n'akuggyawo n'akubulizaawo ddala complete ne family taddamu kulabako oba muntu ki, oba tokyali muntu oba wafuuka kintu kirala. So Anita amongi ojja kifo ng'okizza munda. Toyambusa please.
tambuza video eno etuka ku buli munnayuganda nyongera okubajjukiza era njagala okukibategeeza gavumenti ya Museveni teyina kyegamba bannayuganda ku bantu babusibwawo abawambibwa n'abaasibwa singa ebadde ina abantu abo singa babajjayo dda nnyo Anita Amongo kati yati okutusatisa akutadde ku level ndala mu bantu mwe please temuvamo bakiise bammwe mubeere mabega w'abakiise bammwe yagambye mbu agenda kususpendinga buli muntu yenna eyeekeka oba eyeegatta mu kwekalakaasa okubutadda mu parliament babasuspending obutaddamu kutwa mu nkiiko za parliament bagambye bagenda kubajjako ebifo byabwe bagambye bagenda kuba suspendinga okukkirizibwa okuddamu okutambula tugeze okugenda mu nsi ez'enjawulo kiraga kati nti parliament ya Uganda teriwo kusavinga munnayuganda muntu wa wansi bo kuyisawo pulogulamu zaabwe na pulaani zaabwe kitegeeza ne parliament terina kyetuyamba kano njagala okafune bulungi gwe munnayuganda essaawa yakati alaba ka vidiyo kano njagala okujjukiza nti gavumenti ya Museveni terina kyennyonnyola bannayuganda kuba abantu abo baafa baabuzibwawo tebamanyi gye baalaga nabo yennyini gavumenti nyini temanyiwa gye baabateeka twetaaga okunnyonnyola temuzikisa baganda baffe mwana ffe bangi abasibiddwa ababuziddwawo abakwatiddwa for no reason olw'okubanga baali balwanira ddembe lyabwe igwe okutula kwawo ng'olina emirembe tosa kukitegeera n'okikkiriza mu mutima gwo nti saddaaka ezaakola ekyo gweokwera mu mirembe kyo bantu abali mu makomera njagala kikujjukiza ali munda mu kagulu essaawa yakati talina ddoboozi okuggyako ggwe ayina eddembe ng'olina data ku ssimu yo ng'osobola okutambuza obubaka buno Anita Amongo essaawa yakati temumuggyaamu bya bw'omuzikiza kati ajja kutulema okukwata mu maaso awo ekibuli baleese kingi nga bakulaga essaawa yakati bali so consistent tebalina kintu kyakunyonyola ggwanga okujjako okuteekawo kiremesa oba batya okujja bannayuganda ku mulamu ogwo oba okubakumira mu kutya zonna enkiiko ezitwa mu parliament zitesa muntu wa wansi zitesa munnayuganda omunnayuganda ali mu kkomera omunnayuganda akwatiddwa omunnayuganda yabuzibwawo omunnayuganda akaaba omunnayuganda ali mu maziga parliament yetuula egenda kuteesa ki wamma ba opposition mwenna abakiise ba opposition temuzikiza omunnayuganda please kola kyewetaaga okukola obeere ng'okimanyi today it's me tomorrow it is somebody twetaaga okwebereramu for God and my country. Buli omu awadde endowooza ye ne maama Kaboona maama Kajungute afuuse ekizibu naye nga maama Kajungute mulowooza yeeyita ki maama Kaboona maama Kajungute ojja kukomyawo bannayuganda. This is Uganda for Ugandans. Man, nali nkyawagira NUP eyo nga yakajja nga njagala nnyo kyali wange omu naŋŋamba mwana ekyo kibiina kikwemazaamu naye si kibiina kya byabufuzi nempakana nnyo nempakana nituuka n'okuyomba naye naŋŋamba si kya byabufuzi olitegeera amazima oli kakasa nempakana naye kati ndi mu kwejjusa
ekituufu kiri nti kyeyaŋŋamba kyali kituufu lwakuba saakiteekako nnyo birowoozo. Bwe ntunuulidde ebibiina ebirwana ekibiina kino ebisukka mu 6 okuli NRM, okuli DP, simanyi bafangoni, MK Project, Bansereko n'ebibiina ebirala nga balwanisa ekibiina eki kimu nga balina n'abantu be babasasula okulabika nti bavunza ekibiina kino naye nga bonna balemeddwa. Ng'ekibiina kye balwanisa tekirina yadde muntu n'ogu n'omu gwe kihayalinga kikubira kikopo nga buli akubira bwereere naye nga kibalemye. Nenzikiriza nti NUP si kibiina kya byabufuzi. Eno nzikiriza, it's a belief in people man, tosobola gijjawo nga bwolaba nti teri muntu akubira busiraamu kikopo, teri muntu akubira bukatuliki kikopo naye we buli existinga nga bo man kyekimu ne ku nuupu. Kiriza nti buli lunaku tufunayo post empya from nowhere nga n'omwana taweza yadde ba followers 5 naye nga akubye na trendinga from different regions ayinza okuva mu northern nga avudde mu Busoga, avudde Mbalala, avudde mu Ankole, avudde wa naye nga post ye esaze. Naye bano n'abantu be bahayalinga tubamanyi tebasuka 15. Tumanyi bulungi nti simanyi legal suspect ogaye yamyuka emimwa akubira Nsereka nansonyi mu mentioninga bwentyo. Tumanyi bulungi simanyi generation mazi akubira MK Project. Tumanyi bulungi nti balama bafangoni. Tumanyi bulungi nti DP mukama wayo yennyini ate yajikubira ekikopo. Tumanyi buli kibiina naye NUP teyina muntu gwosobola kumentioninga ajikubira kikopo. I bet nebo inzo gamba simanyi bakiseka babivaako dda bali kubanja abantu naye olutalo lukyagenda maaso mu buli kabiina. NUP inenda lesuka mu 6 saawa zino kasi yes creating wabula yes creating dawo balabe baazo naye nga n'abazi creating azibalemye okuwangula ate NUP yegenda mu kuziwangula tunula olabe. Buli omu awadde endowooza ye ku ngeri maama Kaboona ono gye yayisaamu era buli omu ne maama Kaboona yeefudde ekizibu. Maama Kaboona Anita amongi speaker yeefudde alowooza nti buli munnayuganda agenda kubanga ali mu nkwawaze, agenda kubanga ali mu mikono gye. Twongera omujjukiza n'omutegeeza we the nation platform agenda kulowooza nti buli omu agenda muteeka mu nkwawaze, amutambulize mu nkwawaze. Ne twongera omujjukiza byonna nga amaze okubikola talina kyagenda kuzzaako era talina kyagamba. This is Uganda for Uganda. Era nga tubategeeza nti Nation Platform the elected president of Uganda ng'akulembeddemu era nga buli kimu akikutteko tuwakigenda gaana tuwakigenda kutuzza mabega. Gwanitamu ng'oba bizigo bye bikusiiwa genda ofune ku ddagala lyabyo.